Bannange mulabe ennyumba y'omuwarabu olwo mbatwala mu ddiiro laba lumu gye bampadde mbunsulemu yonna temuli esi mugambye siri kikebe nzizaayo batoosobole ne mugamba yongeze n'omusala n'agaana naye eddiiro mwe baliira mwe banywera naye lyonna liwunya bbi enju yonna ewunya bbi bannange mulekerawo okugaba ssente abantu b'e Uganda mubamme ssente banyiige naye nga gw'omanyi obulumi bw'oyitamu nze ŋŋaanye omusala aganya ogwongeza flo 3 zonna Kitchen and toilet for Arabs. kati lino lyefumbiro wakayingira buyingiza mu kiyumba lino lyefumbiro bamukitegeera ndi mu kulongoosa leero lwakumeka leero lwakuna nakuza omwezi 21 mu mwezi ogw'omusanvu ndaba efridge kiraba naye mulimu ebyokulya fridge eyo freezer waggulu girabye eyo nayo freezer mulimu byakulya mulabe gaasi oyo gaasi mumulaba bwafaanana suubira mu biraba kati nno awasinga wawali namaliriza jjo yesterday nga yenabadde mbiraga namaliriza kambala getooyi agonno gonna mazzi eyo sinki oyinza ogamba baasengukamu naye nga mwebali kyo nakoze eno bwekunyurirako bwetyo kati omukazi atuula n'alagira bwebandeeta bano nebaka muno mutali esi nebase mu ddiiro zikeeyana nabo bw'ajja mbuuza ngambye nti nyabo nze siri kikebe wonnaba omuddugavu tonaba nti ndi kikebe owa kidomola nti njagala esi naye esente z'ekyeyo tuzikwate mpola Kadama TV kwa jamate video mujirabye yakadama alaga uramuwadde okubeera nga agenda kola mu nnyumba eyo ennyumba eyo nga mujiraba mutuufu nnyumba nkyafu osooka n'owebuuza bisolo bye bisula mu nnyumba eno kuba n'ebisolo oba bisobola okweyonjako ne bikomberera we bifuse naye mu butuufu ennyumba nga yemugiraba ennyumba nkyafu nnyo bakutte kadama bakusukumye mu nnyumba ng'eyo ogende ogogole oyonje abantu abo wabula n'abantu boogenda okuyonja bennyini nnyini naye tebakubala mu magezi kuba bw'olaba omuwala we bamuwadde bangi okusula ne mu nnyumba mwennyini temuli esi bamuwadde karuumu omutali esi kakati otandikiddewo okuyisa obubi omuntu agenda okujja mu mbeera embi akantu akonoza mukawulira ogenze okuyamba omuntu ali obubi atandikiddewo okuyisa obubi nga gwe oyagala omujja mu mbeera embi awo amagezi gaffe gabeera gatya kadama bamuwadde okugogola ennyumba nejjukira nti ne fridge nga yemuzirabye zonna zijjudde ebyokulya kati awo obulwadde ongamba otera ogenda kujjawo obulwadde bw'okwata wennyini fridge yennyini gy'ogula yonna nkyafu nojja n'oggulawo n'okwatako ebyokulya ate n'osumulula ate bo we basumulula tebagala kunaaba mu ngalo ne bw'oba onaabye mu ngalo kati fridge ng'eyo n'ogenda n'onaaba mu ngalo n'omala okunaaba mu ngalo ate n'osumulula ekiveera bw'omala okusumulula ekiveera ekyo okutte ku bukyafu okutte ne ku hando ya fridge nga nkyafu n'okwata ekyokulya n'olya fruit bwe mubeera mu fruits ng'ezo bw'olya fruit ng'eyo ng'okutta owantu wakyafu ng'eyo omanya ogenda kukyafuwa toilet ng'eyo nkyafu kazambi yenna ajjuddewo naye nkulaga ajja n'akangaba n'agamba waye sirinya muno sirinya muli naye ogenda okwekanga ng'era olina w'olinnye ate n'ovaayo n'otambula mu ddiiro yonna ng'olina kazambi ng'oyo ennyumba ennyonjo omugawalagu gyeziri naye ate ennyumba ng'ezo omuzirabye enkyafu gyeziri era munnayuganda yabadde ayogera era awo tewatakisigamba nti ali uganda ali buwalabu bamuwadde
wadde longoosa naye kyalongoosa kyennyini kugamba olabira ddala nga kintu kiri awo oba kyetagisa nakukola ki mu butuufu ennyumba ebadde tekyasaana nakubeera nga kadaamu omu yekka yagirongoosa. Ennyumba ebadde yeetaaga okugogola kati kadaama ngaawo nga mbawadde ennyumba ngaezo kiba kyetagisa n'ofuna cleaning company abasajja ne bajja ne bacleaning ennyumba eyo full cleaning then kadaama n'ayongereza okwo naye nga kadaama yenyi tasobola kubeera nga nayajja cleaning ennyumba eyo etukule bulungi nga bweyina okutukula kyamala ajja kujjajjamu ebintu ebicaafucaafu naye okucleaninga kw'ennyumba nga bwe kulina okubeera ennyumba yaleetaagisiza nga mutuufu oyo omusajja apangisiza cleaning company nejja necleaninga ennyumba eyo ne bakozesa chemicals eza buli kika ne bagifuuyira yonna ne basooka ne bagifuuyira kuba mulimu kakati mulina okubeera nga mulimu obuwuka gwenga gwekuba otasobola kulaba namaaso go. Ennyumba nkyafu nnyo. Abawarabu abamu sijja kugamba abawarabu bonna kuba mulimu abawarabu abali smart n'owaabwe nga wali smart naye bano bampangudde kakyanga ndaba vidiyo z'abakyafu mu nnyumba nti bakyafu bano bampangudde. Bannange mulabe ennyumba y'omuwarabu olwo mbatwala mu ddiiro laba lumu gye bampadde mbunsulemu yonna temuli esi mugambye siri kikebe nzizaayo batosobole ne mugamba yongeze n'omusala n'agaana naye eddiiro mwe baliira mwe banywera naye lyonna liwunya bbi enju yonna ewunya bbi. Bannange mulekerawo okugaba ssente abantu be Uganda mubamme ssente banyiige naye nga gw'omanyi obulumi bw'oyitamu nze ŋŋaanye omusala ganyo gwongeza floor satu zo. Kitchen and toilet for Arabs. Kati lino lyefumbiro wakayingira buyingiza mu kiyumba lino lyefumbiro bamukitegeera ndi mu kulongoosa leero lwakumeka leero lwakuna nakuza emyezi 21 mu mwezi ogw'omusanvu. Ndaba fridge giraba naye mulimu ebyokulya fridge eyo freezer waggulu girabye eyo nayo freezer mulimu byakulya. Mulabe gaasi oyo gaasi mumulaba bwafaanana tuubira mu biraba kati nno awasinga wawali namaliriza jjo yesterday nga yenabadde mbiraga namaliriza kambala getooyi agonno gonna mazzi eyo sinki oyinza ogamba baasengukamu naye nga mwebali kyo nakoze bwekunyulirako bwetyo kati omukazi atuula n'alagira bw'obandeeta bano nebagamu omutali esi nebase mu ddiiro zikeeyana nabo bw'ajja ambuuza ŋŋambye nti nnyabo nze siri kikebe wonnaba obuddugavu tonaba nti ndi kikebe owa kidomola nti njagala esi naye esente z'ekyeyo tuzikwate mpola.